Naye bano omuntu wa bulijjo ono juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa Kabaka bamuyita mwana wa ku luguudo. Abakola bino balowooza nti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Nze musanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Owekitiibwa Katikkiro wa Buganda nze nkiwa nti akaliro okawulira. Olaba otuuse n'okuwemula Kabaka waffe nti eriyo abamuzannyisa ng'akapiira. Simanyi oba obadde otegeeza kagali mpitawa, oba obadde otegeeza ka life guard, oba obadde otegeeza kapiira ki. Naye okutuuka okukakkanya Kabaka okumutuusa ku ssa ly'akapiira nga kiva mu kamwako Katikkiro wa Buganda, nze ndabira ddala nti akaliro otandise okukawulira. Naye ng'eno nsobi yammwe. Obuganda mwalagajjalira nnyo abaana ba Buganda ne bafuuka bannantagambwako, ne bafuuka emisege. Bano abazzukulu ba Buganda n'abaana ba Buganda babadde bawemula amawanga amalala. Ne batuuka n'okusekerera emirambo gy'Abanyankole nga muli kye. Ne bafuuka bannantagambwako muli eyo musirise. Mwalema okubabugaabuga, mwalema okubasomesa, mwalema okubayamba, mwalema okubafuga. Kati olwaleero bali ku Kabaka waabwe bakuba amafumu. Nze nzikiriza nti akawulira okawulira. Naye bwe mutategeera nsobi eno, Buganda is no more. Buganda yonna nebulwamu program wadde esomesa abakulembeze ekubiriza abantu okola ebyamakulu. Mu Buganda yonna ne batuuka okulaba nti omuyaga yalina okukulembera eggwanga lino mu Baganda bonna. Ekitegeeza nti Buganda nga yo tene kyalinze bakulembeze na kusomesa bantu ba Buganda. Kati olwaleero bali ku mmwe nga Buganda. Naye bano abazzukulu ba Buganda basiwuusa empisa ababafuukidde akayirigombe basooka kuvuma mawanga malala nga muli kye. Nze era nsaba akaliro mukawulire. Naye ate kigenda kunnuma nnyo nti Obuganda bugenda kumaliriza buli ku ttaka nga Baganda bennyini be mwalema okusomesa, be mwalema okufuga n'okugambako be bamwemaliddewo. Era nsaba akaliro kawulire mirembe kubanga nsobi yammwe. Abaana bano badde bavuma abantu nga musirise ng'Obuganda. Mwalema okubafuga n'okubabuulira ekyokukola. Kati olwaleero akamanyiro ke bajje ku Banyankole kubasekerera nga bafudde, okuvuma amawanga amalala, okuwemula Abasoga, okuvuma Abatoolo, okuvuma Abakiga, kati bakaleese ku Buganda. Awo akaliro mukawulire. Mukawulire kubanga nsobi yammwe. Mwalema okusomesa wadde abantu obukulembeze. Buganda yonna Abaganda bonna amaaso gaabwe ge babatunuuliza omuyaga nti yasobola okututwala mu maaso musiyazi. Buganda ne mulema okusomesa Abaganda. Ky'obukulembeze kye buli nabaani abali serious. Awo kaliro kawulire. Mukama wange Peter Mayiga sikulinaako buzibu gwe wulira kaliro kubanga mwalagajjalira abavubuka ba Buganda abazzukulu n'abaana. Ne mufuuka bannampulira zibi. Ne mwefuula abatawulira nti bavuma balala. Kati olwaleero kikutuddemu. Sigenda kukuwolereza Charles Peter Mayiga. Gwe lwanagana n'abantu bo naye kinnuma nnyo nti ndigamba ki abaana bange. Nti Obuganda bwasirika nga Abaganda bawemula amawanga amalala. Paka lwe bwatuuka Abaganda lwe batuuka okuwemula Kabaka. Nze bwente bwe bagamba. Ne Charles Peter Mayiga okusirika kwammwe nga Abaganda bavoola abantu abalala. Olwaleero kiri wammwe. Era nsaba ne tribes endala zisirike. Nammwe muloze ku baana bano be mutalina kyalinze, be mutasomesezza, be mutabuulidde mugaso gwa bukulembeze n'abakulu. Bwe baba malawo. Ayagala okutambula mugende ebweru mirimu egiri shuwa nzenze ke yagisigaza mu Uganda nonyaako ku noti 7 nkaga 7 sente zo ziteekamu amaze kwata ku visa. Twetaaga abawala bakirina mu ggwanga lya Kuwait salala ali $1.5 million n'abalenzi abasobola obwa kirina salala $1.5 tunoonyeeko.